omuntu bannanga ali ku social media, abantu abali ku Instagram, subhanallah. Ate era ogenda okitunuulira kano wamu naabu mubakanajja bubi ndabe nkawumbi entya nemmwe bange anjogere tugende abantu abantu abali mu Buwarabu muli ku TikTok namugibeerako namukuba kakati oli n'amanya nti bano stress yabakuba oli ayagala dda oko neyezinira amazina gene abanne ne balaba ne basanyuka kati ne mubeeramu abalala bali e Uganda balikaawo mu America baliko e London ne bagenda ku Instagram. Ebintu bino bw'oba ogenda obitegeera TikTok ekuleetera ekintu nga kya ssanyu n'osanyukamu awo nekibeera bwe kiti awo balaba abo bakazina amazina ge n'akola ate kati ate ne mubeera mu platform nga zakweraga bannayengera n'entunuulira gwe tunuulira nnyo mu mikwano gyo kuba mwenna mubalina tunuulira nnyo omuntu alaba n'agivaako n'agenda ku Instagram otunuulira obulamu bwa butambuza from the word go nga bw'akwata akamuli bw'akategeka awaka bw'ayagala okujja their lives come up to nothing but taking a picture every moment kino akitereeza because they have a world out there they are trying to share the picture babalage kye bali naye omuntu ng'oyo diipa bw'omuyingiramu ennyo oyinza okumwekanga ng'obulamu bwe kyakolerera kuvuga Mercedes Benz Bluetech ya bukadde 120 naye nga mu nniya ye mu mutima gwe bw'ogukwata n'oguwenjula bw'ati kikyayagala ayagala kuba kifaananyi gundi akirabe ne gundi akirabe. That's the effect, that's the pressure gye tuyita mu socially ng'abantu. Nze ne bagamba buno obulamu kati bwe tutambuliramu omuntu alikula n'amanya nti nno obulamu bwaffe tuli ku lukuusi kati nze yajonyumiza ekyo onkozesa ekintu gundi yakoze wali pate nange nino gikola okyengamba oti yovola nze ku mikutu kuno kubaddeko n'olya gundi yakukyaye gundi yakoze no, you don't push me no you don't push me. I can come in with a simple no. We can disagree on certain issues. Nembera ku kyange kwefindinga